nkuwa empeta eno ng'akabonero ak'obufumbo bwaffe nkussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange, nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Nkuwa empeta eno ng'akabonero ak'obufumbo bwaffe, nkussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange, nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Beloved, in the presence of God and before this congregation, Sam and Ruth have given their consent together and made their marriage vows to each other. They declare their marriage by the joining of hands and by the giving and receiving of the ring. Therefore, by the authority given to me by God, the Church, and the civil government of the Republic of Uganda, I now pronounce you husband and wife. Therefore, that which God has put together, let no man ever separate. I know you can't wait to kiss each other, but there are some words of the meaning of the kiss, and listen to them. Some. The expression of affection is one of the ways God has ordained to nurture love in a marriage. So it's fitting at this moment, as your life has just been joined together before God as husband and wife, to greet each other with a kiss. Let no morning begin or day end without giving each other some form of verbal or physical affirmation of your love. Mugende maso. Kiss your bride. Praise the Lord. Amen and amen. Somebody clap your hands to Jesus. Sharing your unending love and happiness together. Join your hands together and raise them up. Books. And when we come back, this is what you're going to do. All of you, while they're signing in the books, we have two baskets, one this side and another one this side. They're coming to give their thanksgiving. So let's join them in their joy and in their happiness. That is for you. Some don't try to take your marriage in abantu. No. Marriage yo togitwala ng'eyabantu abalala. Gitwale ng'eyammwe. Bayibuli ya Katonda atulaga
nti akozesa family okukyusa ensi, akozesa family okuaffectinga omutindo. Kati family yammwe Sam ne Ruth yegenda kukola ki? Oba eneefa mu myaka 5 nga tewaliwo family zetulaba eziwangadde ne zituuka okuzaala generation to generation, ne zivaamu ne bapulezidenti, ne zivaamu ab'amagye. Kati tulaba family ya Mzee Museveni, you know, bali balaabo n'okusoma tebaasoma, n'olunaku lwe yazaalibwa tebalumanyi, naye olwokuba nti baali bonna bwe bati mu bwavu bwabwe yonna gye baava, baali tebamanyi nti bazadde omukulembeze oba bajenero oba baani. Family ya Obama, musajja yafuna omuwala ali mu university mu America, ye naga nze ndi Munnakenya era nzizeeyo ewaffe, nze ndi mu lugo eby'Amerika tobiŋŋamba. Mukazi naga nze ndi mu America nange togenda kutwala kundiisa kawunga, nze namanyira chips ne batabukira, naye nga tebamanyi nti bazadde president, nga tebamanyi nti bazadde president. Era kakubuulire family y'Obama e Kenya wano ekaaba, kubanga singa kitaabwe teyagwa ddalu kwesuulamu bwa tribalism n'asigala mu America, osanga abaana bonna bandibadde b'amaanyi. So tetumanya Katonda kyayisiza mu family, ne family yammwe mukitwale nga kintu kikulu. Naddala kasita ozaala abaana, ebibyo biba biwedde. Ebibyo simanyi sirina kino, simanyi teyangulidde lugoye, simanyi sirina ngatto, simanyi tetuvuze ku motoka, ebyammwe biba bifudde. Investment yonna etandinga mu baana kakati, because that's your legacy. So Sam ne Ruth, Mukama abongere omukisa. Mujjukire engeri gye mwekwana. Sam omuwala oyo wamugjawo omulungi bw'atyo. Ruth olulenzi bwe lutyo walugjawo, era lwaki lwasalawo gwe? Mbalabye mulina simayiro y'amaanyi, temulekerangaawo, ate mwekuume mubeere nga bwe muli, kubanga buli lwova mu sheepu ne munaakwerabira nti ffenna mu Katonda tuli ki? Kirimu. Tewaliwo Muyudaaya oba Muyonaani oba muddugavu oba mweru oba musajja oba mukazi, Bayibuli bwekyogera ffenna tuli ki? Tekitegeeza nti temubabeewo oda. Ku nsi kuno twetaaga oda eyo. Mu ggulu teriyo gavumenti, nti gavumenti y'ebitundu, simanyi RDC ate LC1, mu ggulu tebiriyo. Naye wano ku nsi twetaaga that order, twetaaga oda eyo. Kakati engeri yokka gy'osigala mu kifo kya Christ, Bayibuli kyeva egamba bweti Sam, nti abasajja mwagalenga bakazi bammwe nga Kristo bw'ayagala ki? Ekkanisa. Kubanga bwe tutandika okudda mu bifo byaffe ku nsi, ffe ne tufuuka omutwe, tuba tuyimiridde mu kifo kyani? Kya Kristo. Amiina. Kale abazadde muddeeyo. By the virtue of the authority granted to me by God, the Church and the civil government of the Republic of Uganda, I present to you this certificate certifying that you have been legally and lawfully married here at the Miracle Center Cathedral. Congratulations.